Amiina, ffenno tetulinze lunaku lwa nkya nga lumu Disemba okubeera nga tujaguza amazaalibwa ga mulongo Wabirye Sarah. Amazaalibwa amalungi, omulungi w'abangi, eddoboozi ly'abangi, omulongo Babirye Sarah. Olwaleero twagala okujaguza n'okusanyukira awamu naawe newankubadde nti embeera gy'olimu si ya ssanyu. Naye nga bwe gali amazaalibwa go, tusaba Omukama akusangula amaziga, akuwe essanyu. Nga bw'otugumya, tusaba naawe Omukama akugumye paka lw'oddamu okutuweereza ng'oli mulamu era ng'oli musanyufu nga bw'otuweereza mu pulogulaamu ya Kooti y'Amaka. Eddoboozi lyo litusigala mu matu era litusangula amaziga okumala ennaku nnyingi. Era olina engeri gy'otuleetera okubeera nga abali awo w'oli ng'oli mu studio otuweereza. Engeri gy'otusanyusaamu, gy'otugumyamu n'okutuggyako ennaku ssaako okuyamba abantu b'otamanyi kiyambye bangi nno okumanya ensi gye tutambuliramu era n'okwejjanjaba. Okuba abakozi bintu bingi tetusobola kubimalayo naye emitima gyaffe misanyufu. Tukwagaliza omwaka omujja omulungi ogw'essanyu, ogw'emirembe wamu n'obuwanguzi. Tusaba ebirooto byo bituukirire, oyongere okubeera nga otuweereza era nga bw'obadde otuweereza. Amazaalibwa amalungi omulongo Babirye Sarah, nate tukwagaliza olunaku olulungi olw'essanyu. Tukwagala nnyo Bannakooti y'Amaka, Omukama akutukuumire.